bukibu okola obibya anti zina ka kigagga sagala kujajamya tandika okuvaamu entuyo kati right now no but music the percussion is very good. The percussion is very good. Oyinza okuba okubibya kwe kuganye n'otutwalira nti nze bwe nti nze namejalinga mu dance. I'm a choreographer. Zebira ebintu sigwira bigwire ebintu nabisoma abafumu tukairi nti nze namejalinga mu dance. I'm a dance major. Choreographer motifs zona zimanyi bulungi kati so kutendekera omwana okuzina amazina agatemba mu binnyo kituufu nnyo. Senior Katolu Bwama live studio kona ne NTV azano nga bamanyi tuwa ya munga bulijjo mutege atandise n'ekigambo ekinene senior yatendekebwa okuba lwaki temutuyigiriza ku bantu abazina amayimba okusinga okukuna mu bukuna? No. Society yamwe eri indiscipline. Generation yamwe yamwe eri indiscipline teyagala kuyiga papa ekola ebintu nga tetegedde ebintu ebigwamu bugwi kakati awo tetubatunulira ate temwagala kugambwako babagamba kugamba nti they old bakaddi ate newunya nze Uganda bansanyusa abantu babakaddiza ku 30 years 35 ndio lyakati 35 abantu bajoni sega babaga nti bakaddi but John ali mu 40 ali 40s ni kati babalaba nti bakaddi lwamiti obulamu emyaka eki bakusibule nga tukita nga tuyingira ekibuga lwamiti akyali muto nnyo. Very young boy. Very young man. Omulimu gw'okuyigiriza abazinyi bano betulina abayimbi bwogenda n'obagaba naye kambayo session muyige mube mu bintu by'okubuukabuuka nga bagamba oli muzeeyi tubitegeera bagamba omanyi wano waliwo musician omu gwe njagala ennyo buli kaseera mba muddingana because is very good, is very talented. Bamuyita Moses Matovu. Abadde mu kintu ky'emyaka 45 nga akola music bwatuuka ku stage asobola okuzina music, asobola okuzina dance ennungi, afuwa saxi, ayimba ate awana inspiration talks abantu akuzimba bwoyogerako naye akuzimba nosobola okubeera musician omulungi kugamba yakulaga nti music tali ku ssente kyokka era ati wano music ali ku ssente bwoyogerako ku music omenga nti ovuga amaki ovuga motoka ki kati giriganga emotoka yeyimba okiraba tuyina buzibu bunene nnyo anyway tuyina problem nene nnyo era kyova olaba ti oyinza okubeera ku radio okwo amaanyi ne gakugwamu abadde oboda ku TV nga ndaba music yenna afaanagana ebigambo byebimu bayimba ku mukazi oyo bonna gwe baagala gwe bayita laavu tabava ku mutwe tetufunayo ku luyimba lulala lwonna omukazi laavu atutabudde bonna bamukwana bamuyimbira ebigambo byebimu kwegamba n'owuliranga omukazi oyo laavu atutamye tuyimbeyo ku bipya kale nobeera kale nobanga omukazi oyo laavu muyimbiremu ku kintu ekirala muleeteko ku symbolism muleeteko ku bintu naye ate mubitegeera mubimanyi mwabisoma babisoma tebabisoma mwababimanyi mubabiyigirize tetusobola ebintu bagwamu bigwe buli alina omumwe ayagala kuyimba bulina omumwe ayagala kuyimba fe tubakolere ki era taffe tetujja kufuuka mulungi omu kuba tujja kwogera koze buli lwenjogera ku TV kuno nvumwa era ku simu yange nvumwa ebigambo nga mutwalo naye nga musomesa tuyina tabu anyway tujja kubyogerako tusobola butabyogerako tugenda mu theatre olunaku olwaleero ng'eri myaka 5 gewezezza bweddu theatre si eri eyedda theatre tekyajjumbirwa theatre etanze kukola productions including yourself or confusing bayimbi n'ogattamu acting ne mukola production. Theatre olunaku olwaleero teri mukati abaga buli omu bwakiraba nti buli omwana bwakiraba naye ensi eno yonna eri mukati yabaga kubanga abantu abaali balyanga meals ebbiri kati obasanga nga balya breakfast yokka kati nabo bagenda kufa baveewo ne theatre nayo bwetyo bwerabika economy y'eggwanga ekola kinene nnyo mu kutumbula theatre nezi gavumenti ez'eggwanga
ziyamba kinene nnyo okulaba nga theatre zikola ki babawa ssente wantu abawulira batwa milioni 8 bana bazituwa zamumwa zajja naye nga babuuza baziwaani azikwasani mwalimu okukkiriziganya zigende nze vice president wa federation kuliba omukulu Andrew Bell. Very good. Kati oli ndi kumuntu omutuufu. Account yaffe eri mu Tropical Bank. Tetunakulabayo kantu konna wadde ennusu. Nawulira omukulu yakwata ssente abakwazi mukulu Kato. Naye nga tebintu actually ngokozesa common sense ekyo kyaba ntekisoboka. President w'eggwanga tayinza kuyimirira ku stage n'abaga nti kati nina ekisawo kya ssente kikino nkibawedde kiraba nti tekisoboka yatuwase n'aga nti bana mwadde milioni 4 tujja kuziteeka ku akaunti yammwe era mujja kukolagana ne ofisi ya president kyetuliko kaakati tutunda omukulu atambula nnyo eno tumusuubira yabakwasa abantu abalala yalibadde ate tetujja kubakuba miggo ate level twagivaamu we are not at that level naye nga muzipulaaningidde muteekateeka kukola ki bingi tetusobola kuvaayo nenjogera betugenda okuteekateeka nti bino byetugenda okukola wano kati essaawa eno come in our offices tubalage what we are going to do. N'olwekyo Bramiti njagala mubeere bakkakkamu bannaffe abakwatibwa ennyo mu babiro ku ssente zino ezitalina nnyingi na nnyo. It's 400 million. It's not a lot of money nga bw'olinza okulaba abalala baziryamu mu nnaku 3 nga bazimazeewo nga bazigabidde abantu balyako breakfast n'ebiki birala. It's not a lot of money. Billion ziri awo 5. No. Nenga tusuubira tujja kukolamu ebintu ebyomugaso ebiyinza okuyamba okulaba nti ati tumutwala mu maaso. Yes. Ati yaffe Mwami Kato. Theatre zaffe. What is the problem? Problem ziringa nga 3 ezituliko. Problem esooka ye ya ssente. Naba bwe nagamba abantu wano nti theatre is a very big venture eyetaaga ssente empitirivu. Kakati ffe butafaanako nga bantu balala toyinza kugeza music na theatre muntu agenda mu studio n'arecordinga akayimba ke kamu n'akateeka ku CD n'akamayiminga n'afuna ssente naye ffe okukola kibayita production olina okubeera ne stage olina okuba ne ba actors olina okuba ne ba writer olina okuba ne ba director kati gundi organization eyo nene nnyo olina okuba ne ssente okugimaintaininga kakati kyovolaba tuzanya omuzanyo tuba twakagutandika guba very powerful bwe guyita mu weeks nga nnyanga 5 ng'abantu tebazze bulungi ogenda okulaba nga ba actors abatali talented bulungi abatalina passion ya art nga batandise okukivaamu olwokuba abantu kibatono ate n'abantu batajja bangi collection eno gye tudependingako ffenna gye tulangako obulango ate akalango bwe nkaleeta ku NTV tekajja kuba different ekyo nsiba nkigamba Magi abeere ng'akiwulira ampulira bulungi ate rates z'abaartist tetusobola kulanga nga tusobola kulanga nga Coca-Cola tusobola kulanga nga gundi ndala kati ekyo n'okiraba advertisement yesinza okutwala ssente zaffe oyinza okulanga ku radios nnyingiko kubanga abantu balina test zanjawulo ne TV era zanjawulo so ekyo ne kibeera nga bwe kiri production yennyini kibayita production kati nze n'omuzannyo gunnemeredde. I have to tell you the truth. Gunnemeredde cost yagwo costume stage biki omuzannyo gugenda milioni 2 nze ngenda kuzijjayo ntya cost yagwo omuzannyo gugenda milioni 2 ngenda zijjayo ntya kakati obutayagala kugenda mu kukomera mangu nengulindamu ndabo banafunayo ku sponsor bwe mba sifunye ku sponsor asijja gufulumya olugufiiraawo of course bwe tulifuna ba sponsor tulikola awatu olina kuleeta era obuzannyo nga buli domestic kali munju enyumba wano waliwo dining waliwo akadiiro we muzannyiraawo naye giri strong plays nga bojjukira mizannyo nga makula gakulabako omuli ba dancers 100 omuli biki ebyo abedda bakikolanga batya bo babeeranga muna akasente ako because makula gakulabako oluyimba lwa Wankoko omuhigo bo bakolanga batya okuba nti economy yalinganga nnungi ng'ate ne National Theatre ena engeri gye bayambamuuko
mukola era olaba Baron Kawadwe yali era yakolanga emizannyo egyo yali director wa National Theatre nga sente alina wazijja mu National Theatre najja n'ateeka mu ki bawasanyise Lukenya bali bakolanga mu makampuni yali akoloba mu KCC oba makampuni ga government nga balina sente gye bazijja ki awala nefe tuli purely ba artist tetuyinayo mirimu mirala yonna gyonna gye tukola art kyekibayingiriza ebyobufuzi awo nawo ngenda kutuukawo ebyobufuzi tubiyingira nza nyingire ebyobufuzi waliwo omuvubuka omulala agenda kwesimbawo ku LC5 azanya mu Zubairi waliwo omuvubuka bazanyanga sendi agenda kwesimbawo ne Judith Babire naye agenda kwesimbawo nawira ne Ragadi naye ayagala okwesimbawo abo bonna nenze njagala kwogera ku nze kuyingira ebyobufuzi kigenda kuwanika katemba waggulu nnyo nnyo kitya kigenda kukyongera ku brandinga drama ne theatre ne film nti abantu aba bakola ebintu ebyo bagezi okutuuka ne kwekyo kubanga abantu tebatubala mu magezi waliwo abatakkiriziganya na ndowooza eyo nga bagamba mwami John Segawa of course buli omu alina endowooza takwetaaga yeeyo akwetaaga ku theatre okitereeze ekuleekulane John tamanyi theatre bulungi John tamanyi history ya theatre kati theatre agirimu naye agirimu by accidental oyo tamanyi bulungi history ya theatre omusajja akyatuyambye okulaba nti theatre agitwala waggulu in the whole Uganda yali Serumaga yali politician Serumaga yali politician in fact Serumaga yatuyamba nnyo okulaba nga theatre egenda waggulu ng'alina connections ez'amaanyi kati theatre yaffe ebulamu connections mubulamu omuntu omu so nga ate mulimu ebintu ebikwata ku muntu tubulamu abantu abayinza okutuwa amaanyi kati kanku example music wano we yafiira mu Uganda wegera n'afaamu twalina omusajja bamuyita Hope Mukasa kati wali ayina Sabrinas yagera n'agenda e Sweden ne bakola bandi yaabwe ye Sweden ne bafire ne baani music yali afudde wano yafunako step endala kubanga twafuna personalities endala ezifunye ku exposure ate ki endala n'amaanyi amalala kakati ate nga bafunye ne ku sente ne bakola ne bakola mixed talent music n'akyuka nadda ku level ki endala kati drama wano wetuli kituufu drama yeetagamu omuntu afuna exposure ate endala akibranding obulala nate nga takivuddeemu kati drama wa Uganda actually akatuwandu saagala kulimba fe drama wa Uganda fe tumanyi Katende kati yamuyimirizaawo wekitibwa Katende John Katende yes kuba kati bali Dubai nozowira sente kyezikola bayinza kubanga tebakola sibe ebyekitale nnyo ebiyitiridde naye Katende ayina sente ali Dubai agenda ku Freedom City ayina sente zaateeka mu drama naye kati ffe wetulinze kubanga ffe tetulina mirimu mirala gye tukola John has to know this he knows this tetulina mirimu mirala gye tukola wali theatre wetwagitandikira twalina monopole mu katono ng'emipiira tetugirina European football oyo tetumulina bino ebyobupapula tetulina biyindi tetulina bi Nigeria tetulina bi Brazil tetulina bi Filipino kati bonna bali ku jini eki bali ku jini emu drama bazanya drama actually these are drama shows drama films film omuzanyo omu kati abantu bonna betwali badde tutwala mu theatre amangu babera ku filimu obwo buli mu Luganda government yebuwere UCC egambite buli ku TV Katonda ali badde atuyambye nnyo senga yalaza ali minister senga nabuwera dda senga nabumala dda babuwere oba oliawo kinayambako oba okubukuba omusolo muyitirivu buli TV ebugezako bukwatako kubanga emizanyo tugirina nze fe tulina emizanyo emirungi kati nati kyekyo kati gwe kyekyo olaba ogw'omuyindi gubulamu ki ogw'omuyindi gulimu ki ekisooka guli cheap bamala ogulagaalaga mu nsi eyo yonna India Plaza Profit Star wagutukira ano kweli TV nga gugudde ebbeyi gwa mutwalo eki ebiri ejja $. Ze miliyoni nga 3 mmeka miliyoni nga 6 episode ya mwaka mulamba kati ffe ejjaffe ogwaffe guli expensive
buli episode gyenkola wano gikola mu maka amalungi kamera ennungi kati nga studio ngeno gyendimu kakati sound nga nnungi na buli kimu kyonna episode emu okugikola yeetaaga milioni 9 oba milioni 10 nga twetaaga episodes nga mmeka nga mwetaaga episode bwe tugamba buli wiiki tukola episode emu of course omwezi ziba episode 4 omwaka emyezi gibe 12 episode 48 kati kubisamu sente olabe bwe zinaaba kati TV nazo zigamba tezinaba kufuna sente ate ziteeka mu episodes nga ate okutumbula ekintu kiteekeddwa kuba bwe kityo kati kankuwa example guno waliwo drama eri wano it's not a film it's a drama Deception kati Deception eno senga ogezaako n'ojwa good publicity n'ogitwala mu Bonita efuna full house ejja kufuna full house lwaki kubanga ebintu ebiri essential ebisatu ebirina ekisooka ena TV egikubira pokopoko drama sobola kuyimirawo nga waliwo ekintu ekigikubira pokopoko fe tuli very unfortunate tetulina radio yonna etukubira pokopoko nze nemwoyogerako kati oyogerako kalisoliso kumanja bulina omuzannyo kitakotamu kati so what ojjukiza abantu so what kako ka one off kagenze wetaaga something that you need something ekipumping ekintu radio zirina okuva mu kutufitina ne TV zirina okuva mu kutufitina netugenda netufuuka bapatterns netukwata industry eyo netugizza weteekeddwa okubeera kati ze kankuwa example olaba music wakadonkamu agenda kudayinga aveewo lwa radios na TV radio zirina okukola propaganda ya music okumumanya oyo ne videos kati aba TV bagenda bagamba nti fe tujja kuba kadonka muwanvu nnyo nenga mulimu ebintu ebitali byamagezi nnyo oluusi ebibeera ku ma-TV nga nebibeera nga biwanvu netugezaako ffe okitegeera ne music naye ne ku maradio bwoti agamba tetujja kuba music wakadonkamu ku radio muwanvu nnyo niye ate ng'oleesa afa ali mu message nyimba za kadonkamu ziba ne theme otukutambulira n'olwekyo gino emyaka 50 saagala kulimba tusaliddwa okujjako nga abaartisti batusupportinga ne tutandika okulowooza mu bintu bibiri ebisinga okuba ebinene okukola entertainment TV nga bw'olaba ETV mu America yesebo okukola radio nga just ya eri dedicated ku ekyo nga bw'oba oyagala kumanya art wa Uganda bw'oyagala kumanya theatre genda okwo naye kati ku radio zino zonna eziri mu Uganda radio emu yeriko omuzannyo gye mmanyi CBS eriko banadda kaboozi eyo yalina omuzannyo gwe yali ezannya naye nga n'abaguwandise simanyi nga sibamatira nnyo sikiwulira bulungi so tukyalina obuzibu obwo kakati obuzibu obwo buggwawo butya nga tufuna characters tulina okufunayo omuntu omulala eyeegatta ku katende looya kubalinamu ku ssente bateekemu ku ssente babeere ne passion y'ekintu kakati senga John Segawa olwaleero abadde asobola okufuuka minisita wa culture ekyo yakigaana aba atategeera butegeezi bwe batakikkiriza ekyo aba tategeera butegeezi abaako ekikyamu ku mutwe toyogedde mu bubi tumtyaki John bw'abanga agala okufuuka minisita wa culture abatategeera omutwe gwe guba guwumbye aba he needs to go on drip omutwe ogwo babayitaga tekuddamu gukuba negufuna n'avaamu bagiyita batya eyo omuntu ey'okwerabira eno buli kaseera omuntu nga yeerabira imwenja n'agivaamu kati abo obwongo ne bugolokoka n'okaddamu okufuna amaanyi we have to get people nga balina ku ssente ate nga bali ready nga balina passion nga balina n'obudde olowooza ekintu ekyo kyaffectingamu ne music nga butereevu era kyova olaba nti bwe twava mu bamusicians ab'amaanyi era olaba ebintu si byebyo Afrigo Band erwana bulwanyi strugglinga kubeerawo naye era ng'ogiraba alina abasajja emabega bawasula babalooya waliwo Kapeera yali yakola mu Bbeero
There are big people there. Ochitegera nga earnings abasobola ziyamba ne zirota ne ziboostinga bandi. Kati fe abala era choba tubadde ko kale kuba naffe twafunako ku mirimu ki emirala. Ejituyamba ne tujja ne tuboostinga. Bino ebintu biringanga mupiira. Katola mupiira mu Uganda gwonna gwafa. Lwakuba bagujja mu bitongole. Ettiimu y'omupiira nzibu nnyo okuyimirizaawo eringanga ttiimu ya drama nzibu nnyo. Abantu balina kubateeka ku payroll. Kati senga NTV egamba nekwata Diamond Ensembo negiteeka ku payroll yayo. Olowooza drama addamu okubeera kyekimu. Ndaba deception, ndaba gwagenda. These people bali ku payroll ya NTV. Kituufu. Omwana ajja okuzannya nga talinamu kizibu. Olaba tufuna n'abasajja bakulu, tufuna n'abavubuka bali handsome, tufuna n'abawala bali handsome, tufuna n'abantu abalungi. Because waliwo gye bajja sente gye ziva. Ekyokubiri twali tusabye gavumenti etuteeke ku payroll ya gavumenti. Under what? Under Ministry of Culture. Ba actor tumanya tulina ebibiina 15 gavumenti bikolera gavumenti. Aho buyingire movement. Tekyetaaga kusingiwira movement kubanga sebo mukama wange njagala nkutegeeze leka kututeeka ku level eyo buli abakola mu internal affairs bali mu movement by default. No. By default era if you are trying to force them bakutwala mu courts of law okuntwala mu movement naye kyanguwa nnyo okubanga oli mu system ya movement. No. Chiri tukirabanga chiri national kya government. Ate ffe tulemeddwa kati bano batuterawo authority nefe tulemeddwa okutuukawo national council. National Arts Council gye tulaga baartist ne tukola ebintu eby'amaanyi. Nairobi babikoze. Actually industry mugina. You don't have an industry. No, the industry is here. You have a union. Yeah, we have to improve it. That's all. Really? We have to improve the industry. The industry is me and you. Already you are in this industry because you are commenting on... Is the industry recognized? Yes, it's recognized by Ministry of Culture. And framework etandika bweti. Bova ku ministry ngoyogera kuba artist. Bova ku ministry. National Arts Center in National Theatre. Jebata wawadde n'esimayo lwaki ba government ejiwa. Kakati bova onodako ku federation. Bova ku federation n'ogenda ku bibiina kati ebiri Lindako. Twina musician union, something like that. Eri under what? Eri under federation. Ekyo kikyamu. No. Federation eno unions ezaba actors ba dancers ba kibande bonna bajja wamu ne bakola federation. Yes. Okitegeera? Yes. Okuva mu various circles. Ba musicians, ba directors, ba playwrights, ba actors, bonna balina unions zaabwe. Kati bebezijja wano ne tufuna ekintu wamu ekitugatta. Era baati saagala kintu ekyo bakiminye. Tufuna ekintu ekitugatta ye Federation of Performing Artists of Uganda. But performers, if you're a performer, you must be in that union. You have to register to be in the Yes. In the federation. In the federation. Not in the union. Not in the union. Unions are a different entity. It's very different. It's your Bob. But you see, federation, union is recognized internationally. Yes. Federation not. No. Federation is the biggest body. Kati ngabo tubera ne FUFA wano. FUFA is affiliating to a big federation. Oh, okay. FIFA. Yeah. Isn't it? I think it is. I get it. Omukulu atule linya. Juma Seiko sebo bali kubanga otulengera bali nyo. Oyo mkwano gwange nnyo is one of our greatest fans. Oba lwaki kyajja naye mu theater simanyi ajja tubuwera lwaki kyajja mu theater. Na kulengera agambe bali kuwera. Omukulu Alex mukulu naye we bali sebo kuba naye ngolengera ekyo ngolaba TV kyokola kya teno nnyo. Ensonga zokideze nantuufu. Naye tunafuna solution. Because kati gwe atoduse singa ingira parliament tugende kola mukulu kato ojja kuba kati ate passion ye time gyo wadde ku theater to charge wayo simanya muntu dewa simanya muri mu duka
kati time eyo jakuba tokyagirina kati kankwe example kyekyo nsonga lwaki abantu nga bajja wali abazanya golf buli abazanya golf golf is just one off not one off atete it's not one off fena tuzanya golf it's not one off gwe sagala gitwalenga one off no what I'm saying it's a sport yes it is sometimes well you can do without golf Katende ayimiriza Ebonies agikola atya ali part of Ebonies nange nja kubeera part of it nja kubeera part of it so bannange nze saagala mu nemese revolution yange this I've been yearning for this revolution for quite a long time ebanga ddene nnyo nga nkolera and this is the time I win election yerubaga wali ka constituency ako nkawangule abantu baddewo bafune essanyu. People think you're a joker. They don't take you serious. That's no problem. They wait in. Watch abantu bakkiriza balinde mu box. They will wonder. Huh? They will get amused. Balinde mu box. Ogenda kuba buli kimu. Sijja kuwogana na kintu kyonna, sijja kuwogana, ze siyinza kuwogana. Badene batu bala mwamanye ne bagamba kato. Nze nswera nziwujja bujja bwenti ne zigenda. Ze siyinza kuddawo ndiko kugoba enswera ntandiko. Ali ku simu. Hello. No. Hello. Hello. Wanji nyabo. Badde njagala kwogera ne Katolo Bwama. Oh mama, nsanyusa nnyo okuwuliza. Yali. Katolo Bwama. Wanji. Oli otya? Ndi sexy. Yeah. Ayo nkulaba wano. Oli otya? Ndi lovely. Yeah. Kakati Bwama otomutwale mu palamenti. Sijja actually ebintu bino tolowooza nti byanjawulo nnyo. Ebintu bino si byanjawulo nnyo. Yenna ati. Anti kati bye ogenda mutwala mu palamenti biri mu palamenti limu dduka tolina bw'ojja bikwasaganya palamenti ne drama. Kati gwe kyoba okola gwe mpaka lulwo ebirala bindekere olabe. Nze mbadde nkwagalira mu drama nga gye nnyumiririzwa. Kituufu nnyo era bangi abasinga era banjagalira nnyo mu drama era gye bansuubira naye na revolution nakye nina okutuusa ekijja okwongera ate drama amaanyi. Gavumenti yaffe eno drama temufuddeeko. Anti yeetaagayo omuntu ali eri munda agiboggolerako kati temumulina. Bandi nnyo baboggola ne watabaawo kikolebwa. Anti kisinziira baatondebwa batya. Okujjako nga gavumenti ekyuse nga ziri ezaaliwo naye neyaffe yeetaagamu okukyuka. Ekyo kiri gye muli. Kale webale nnyo balira amanya go Nyamugwana. Nze Naddamba. Osinzidde wa? Kawempe. Webale nnyo bali ddala. Okay, akasimu oyo watu gendowooza yo zibulidde. Bakwagala kulabanga Niba naye bana Uganda bazibu. Tebaagala kulabanga ovudde woli ogenze mu parliament. Ate wali oba n'eddoboozi ddene okusinga eno gy'obadde n'akalira akatono. Ate era nze saagala bankoleko nnyo kajanja ako. Basize nsoose okugenda mu parliament. Abantu bonna baagenda mu baire, abantu bonna baagenda mu parliament. Kubalira wano ba actor. Okimanyi nti Nambooze yali actor. Betty Bekireke Nambooze yali actor mu Apsi. Okay. Nebifaananyi bye gye biro Enrico tumulina. Soko fune ku simu noona. Hello? Lwamiti nkulamusiza. Kale kitange nange nkulamusiza sebo. Amanya bampita Saalongo Siraaje mu Nabugerere. Yes Saalongo sebo. Sinzidde Kiboga. Muli mutye muganda nga b'Ekiboga? Tetulina taabo naye Lwamiti eri ebbanja tuli kubanja Kiboga simanyi lwaki buli lwojja kukoona ne NTV ffe totukoonako. Nsaa kunsonyiwa ekyo kituufu. Amiina ddala kiteeke mu record. Kaakati? Yes sebo. Nazaalibwa ndi wa DP era ndifa ndi wa DP. Onaasonyiwa pulogulaamu si ya byabufuzi naye kenda by'omukulu wange. Sinza butakikoonako kato oli 100% right.
Nigeria ekulakulanye, Jamaica zikulakulanye lwa entertainment. Ate lwakuba zirina abafuzi abava mu entertainment. Webale nnyo. Uganda n'omuyimbi obuyimbi n'alemwa okukima ku airport nga wagudde awaadi. Yatunda Uganda. By the way, Kenzo yatunda Uganda. Teyetunda ngati. So, nsaba katoto gwa maanyi newankubadde ffe tuli wala. That's very good. But I have to tell you, badde nkunyumiza abantu abo. Namboze, she was a good actress. Nyombi Tembo was the best actor. Hello. Okay, kali sebo jakuwa list yonna. Sebo wali kulengera sebo. Nze hello. Sebo tukuulya mzee. Nze Fawz, good luck Semasonga. Yes Fawz. Osinzido. Kakati. Oliruda wao. Kakati. Where are you Fawz? I'm calling from Tinda. Oh Fawz, okay, get a mask. Wait a mask. Kachemba dengamba mwami kato. Nti ichayogedde ku kyabayimbi abantu abagenda mu parliament abamu ba minister kati olaba ngono Sulaiman Madada. Okitegeera. Simanyi oba okyampulira. Tukuulira bulungi, tukuulira. Oh sorry. Tubadde tukuulira Fawza, tubadde tukuulira naye omu kwabo bwe mbadde ngenda okwogera ko Sulaiman Madada. But there is still acting. He acts naye akola kye bayita people's theatre. Agenda nnyo mu byalo n'abaako ebintu byakola. Okay. Naye nga minister. Naye nga afunayo one off n'abaako ebintu bya. Alina ekibiina kye. Ekibiina kye bakiyitanga Samamu. Mmanyi nti yasemba okuwandiika omuzanyo nga baguyita Kasiru ayogedde. Nalinda Kasiru teyayogera. Ndowooza omuzanyo actually gwakomaawo ndowooza nga tayogedde. Mulimu party tu. Yalina n'omuzanyo omulala omuzungu mu kkanzu. Naye omuzungu teyayambalako ku kkanzu wadde okuva bwe gwatandika. So nagwo gwaliyo. So abantu abadde bajja nga actually bayamba nnyo theatre. Tuyina omuntu ali mu East African community gundi ya East Africa, parliament ya East Africa. Uno mwami yali ekyengera wano bamuyitani banerinya tedinvudde mu mutwe. Bwe nakuma na abategeeza. Nenga naye jali. So nenga bonna Katono ba maina kyabasinga. Chichi. Aina kyabasinga, aina passion inene okusinga bo. Ati. Tuina wakati walo MP avambale, walo mchala avambale, MP wembale, municipality. Kati aliyo. Yali azanya mumuzanyo waleo bainanga kibina bachita Linda Dramatic Society. Kati MP wembale. They are doing wonders. They are wonderful. Neza chemba singa ko. Tize na passion okubasinga. Atela nebitone erambi basinga bonna. Nze ndi writer but siba writer. They're just actors. Ate ndi director. Ate mpandika n'ennyimba. Kugamba ndi am all rounder. Chobola John ankabira nnyo amanyi how terrible I am in this. Oli muzibu nnyo. Ndi muzibu nnyo. Hello. 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 Oh. Hello. Hello. You answer. Jelo rekoramik. Kale se unajua kwa sebo. Kati kembuza. Gwani sebo. Jagala kato. Gwani sebo. Aiza sebatala. Muganda wange wefumbe. Sebatala. Kati kemubuza wana ingira drama agenda singalanga actinga. Of course yes. Chesina ko doubt era nabampo obululu bakimanyi tisijja kuva ku stage sisobola ddala kubanga tubadde tufuna ekizibu buli afuna kulinnya buli afuna kulinga drama muvamu ogamba omuntu omu yakagwenda gwa appreciating I'm appreciating him because I have to stand here and I appreciate him Katende with a big year Katende akimanyi nti watali drama tiyali sobodde kutuuka wali era ekintu akiremeddeko era akyagala. Man, that guy has passion. He has got passion. Omulaba Sam ndo gwekiranga a directing. I know. Yeah. Akibeeramu. So, mukulu katutwaga tuberenga tuwumba naye ngi kisinga obukulu abantu
bakuwagadde okuba nga oli mu theatre ne bakwagala okugenda nze problem yange ne Uganda bannaffe bonna batulaba omuntu bw'abeera ne determination y'okukola ekintu bavaayo ate ne bamulamu amaanyi you cannot do this tosobola kukola kino naye nga gwe ovuddeyo kati abantu bannayuganda njagala okubagumya era njagala banyongere bampa obuwagizi actually campaigns zange ziringa nga za Obama because campaign ziri very expensive. Yes, it's a very expensive campaign. See amitwala abiri. No. Lwamiti and even katina wano wenyini nyini mkugambira Lwamiti, you have to contribute to my campaigns. Okay. Because I have sibadde mu government inti nebisabo bya government byenabye. I don't what were being to be necessities is a campaigns. Yes. Katinga t-shirt ngobu kofira abu bandana engoye nungi campaign jogendo zukubira emizinda robiki ebera bena byetaga sente billboards zola bogera kola ku billboard nende zoba tulaba nabakula bako omukulu katonga kwali Rubaga South one tukiraba ebintu bingi nnyo twaga kola campaign ngeri modern twaga kola bu campaign naenda mwo kube ku nyimba ze wakubanga ziri yes definitely nyimba zo zali ntufu la kuba video no of course the technology etanda bakujja ate kati neta mwanyo kakati wano badengenda neta yeah, of course, but the songs are 20 years. Chechi kugana okole nyimba right now. Watu ogenda ku 20 years ago. Tukole ku nyimba enda. Oli mu art. Ogeze mu art. Lwaki tugenda mu kuwa campaign tukube nyimba za abantu abalanga goli wano. Very good. Thank you very much. Njagala nnyo kitegererwa amiti togezanga kukutta history. I am not saying we are killing history. You are killing. But I'm simply saying you are telling me to onkole enyimba endala empya tugatirizeko ziriye nkadde nga sizise awomba nkukiriza I'll do it ekyokubiri kyenkusaba tukoleyo ku kigatta oveeko wane wo tugendeke wabali abasajja tuwulira mulite ku kintu ekinene no of course tubadde tuyinde ekintu ekinene kye twagatta wasaba sene nyingi twagatta omuzannyo oluyiira twali mu matendo bakayimbira naffe. It was a beautiful play. Oh yeah nawulira turn up it was beautiful. The turn up was not very good. Naffe bannaye mutusaasire tugenda tugatta ebintu ebyo nga byetenga cast nene nnyo Abannayuganda ababola bano babeera n'emputtu ne baganira mu maka gaabwe ngali balinganga abaagala okufuna obuswanyu tubakube bukubi miggo bave waayo bajje balabe ebintu oba babibulamu no naye nga nkugambe kiri kye kibatawaanya kiri kye kitutawaanya naye ogere point entuufu tetulina platforms zituyamba kutekinga kintu kino maaso otunuulira omupiira gwali gufudde Airtel nevaayo ate omupiira balina ne banks nezivaayo kati ffe tubuulira ani yali avuddeyo okutuyamba ndaba ebiyindi ennaku zino ebiyindi biri ku TV drama yennyini tewaliwo kala bana bwe babuyita sima pandu chapati sima chapati puti naye bazatu babitegeera kakati udusi nibabeera abayindi ne babeeraawo naye nga abayindi bazanya real drama owaffe nga bocho balaba nga babulamu sente. In fact we have got good stories than the bayindis. Really? Yes. Kuno muzanyo kitokota gwe tulina, it's a beautiful story, very beautiful story. Nena gamba Lwamiti munaffe tufuneyo ku sponsor to recording professionally. Bala abasajja kati abali wano ku kamera bajje tubayite nga bali munana bakwate ekintu olaba bate tutunde ngenda kujja ekyo kyo I can promise you are promising me because you are promising me you are promising me yeah I'll tell Maggie akati ekyo nakyo kyafuuka luyimba ku TV eno you know temuyina fatuli round about artist temuyina bwe mutuwona. Whenever you go around, you will find us. In the corner, in one corner, you will find us. Yes, sir. So utilize us when we are still here. Yes, sir. Wange. Abantu of course, bananga abantu bange mbagadde nnyo. Abantu bange abeerubaga enkya nina meeting wali ku Mbogo restaurant. Tugenda kubawona ekintu ekyamaanyi ennyo. Ngenda kuba nangira my festo tulina team egenda okufuga Rubaga y'ebuyinza ngenda kubangirangira okuva ku MP mayor aba bona ngenda kubanga mbalangira kuba kati nze star waabwe aliyo
Omaya I'm the biggest personality. I'm the biggest personality in Baga. Omaya omuntu bwayogera ekintu ina kimukkiriza. Omuntu omukkiriza. Amanyi. Olwekyo tujja kubeera okuva ku ssaawa 4 bannange na solida mwenna twesinkana awo tubeereko kye twogerako ebirungi n'abawagizi baffe bonna mujja tusanga awo ku Mbogo. Manyi nti kati mukyawuliriza ate ke mundabye ku TV tebasobola kwebaka. Olwaleero baba wakuwa award nguli ku muyimbi asimbye okuyimba 2015 omuyimbi omusajja ojuwani. Sinnaba kulaba. Ate omukyala. Omukyala tukyalina obuzibu. Abayimbi baffe abasatu betusuubira balina amaloboozi amalungi. Tebanda bakufuna nnyimba z'amaanyi. Babadde bajja buyimba butonotono. Naye nga tusuubira nti omwaka tegunnaba kuggwako. Tusuubira nti Irene Namubiru ono omukyala yaddemu oluyimba lwoli lubakayanira Juliana Rema ne kusaasira manyi kusaasira alina eddoboozi ddungi naye bamuyimbiza nnyo music atategeerekeka ogera omuwera abakazi bataenga taxis ebintu ebitategeerekeka but that girl she has got one of the good voices mu ggwanga muno. Is it? Yes, oyo kusaasira alina eddoboozi ddungi nnyo ali powerful alina power. Mariam Ndagere sinnaba kumuwulirako guno omwaka nolwekyo sinnaba kutandika kusalawo mu bakyala mu basajja tukyalinda Kamiliyoni atuleetereyo endala gundi Kenzo yafulumiza ennyimba 2 ziri zitya luno olwasemye olwa mbiro lulina rhythm gye nawulidde gye saagala nnyo kukuddingana nawulidde nga giraasi etangaala yayimbidde on top of it girasi etangala mulimu akantu kali mama girasi etangala yena jja n'agamba mbiro mama mbiro mama mbiro gamba kyanta but it's a good song yagezezaako ddugetageta n'atabulatabulaawo naye nga bwe nasembye okulaba naye sinaba nnyo okulaba bamaanyi baleese ennyimba era tulinde Kamiliyoni ate Kamiliyoni naye atannaba kuleeta ekitegeeza baliwo ate tunnaba Samakula yaleese omwana wa Muteesa yaluleese olwo waliwo ennyimba ze by the way batateekako nze omwana wa Muteesa siruliiko nze ndi kuzina ennyimba endala ziyaleese zezirabika waliwo oluyimba olulungi awo sinaba kulujjukira linnya but it's a good song naye nga tetunnaba kubaawo n'amaanyi nnyo bantu tebannaba kuwandiika nyoba abaana bato bebanajja tulabe walukagono mubi walukaga ayimba style yeyo gyayimba ayimba omaye kadonkamu obutafaananako ngano music wa muwaba Jamaica gwe mukoppa ali ku theme kagamba olimba ne boluba lubi luba n'omulamwa ng'owuliriza kuba kati yaleese abajjawo emirimu simanya abajjawo ayi musajjo nayimbe company simanye kati awo tosobola kumujajinga oba mubi wakiri otwala message era abana abayimbi baffe abalala kye balina kuyiga ne bakoppa David Lutalo bwe mulabyemu waliwo oluyimba olubaddeko olulinganga olwakadonkamu baluyita batya amanya oluyimba lubadde lulungi luno olupya ndulabidde wano luno olupya ndulabidde wano naye David Lutalo manyi muzibu tomutegera style gyakuba akati ojja kumusanga ng'ayimbye kadongo kamu ate ogenda mulaba ng'ayimba zuuku ate omuweza mukulaba gamba feeling ye gyemutwala gy'alaga but he's doing fine waliwo akayimba kalingana kakadongo kamu it's a very wonderful song waliwo ujuwe no saagala ezoluswayire zisenga mugezi zisenga azivaako I love you n'olusungu ennyo lwayitiriza nalwo senga amanyi senga naye abivaako bimwonoonera bimwonoonera karakita ye byonoone karakita ye ate nga muyimbi alina eddoboozi ddungi webale nnyo balinanga ekintu ekyo alina eddoboozi ddungi aconcentratinge ku bintu bye tumumanyiddemu ate ye Kafeero manyi tayagala kukkiriza omusamba gwa Kafeero guli mu ye abulawo y'omu ku baayimba ennyimba z'abafu ne zitutumuka si kyangu kuyimba lw'abafu n'abantu balwagala omanyi buli omu abeeramuko mwatutumukira Chris Evans wamala yamukutumukiramu kakati bwe batyo bagenda bagiraagira
Gamba bagenda bapanga bwe batyo. Naye nga kye tubasaba baddeyo ku music oli gwe twakola. Bino bintu by'ebyokopa bya Jamaica ennyo tebinajja bigenda batwala. Batuwoganira bwoganiza. N'omala radio n'omuntu n'oyimba ennyimba 5 nga baawoganye bwoganye. Kuva lwe batandise tebikola. Kyova obalaba nga tebatunda. Kakati gwe kankubuulire. Oyina embagayo. Oyinza kuleeta kokofinga. Oba gravity omutujju. Tibanange nalese gravity omutujjuwuna ajja nyimbireko. Ajja wogane abantu bonna badduke mu kikaali. Kuga tuyimbe nyimba tugaana ezo kati bo basigale mu kubeera mu biduula mu disiko bayimbira disiko sibakayanya omukulu kato webalejawalira selector je kato kaiba kikuwandiya gaddi nsi kukalikira abantu bo bakabanyumirwe bungi nnyo tuyina biziza bafana kayimbo hizo biziza bafana sijja kumuwuliriza biziza bafana sijja anyumira bunyumizi amubaye n'empisa naye sijja kugenda nga nze njagala music abantu bayimbira ddala music Angela Kalwera balinaye n'akayimba ke yafulumiza tetuka kubyako tuyina actual Evans Doza Evans akola obi Evans balina tuba negundi Nerema video tagiteekako tesanyusa tesanyusa temuli makulu. The song is very beautiful. Naye oluyimba oba baalukoze eki oba ani abadde director waabwe. That's the problem. Oluyimba Chris Evans babadde balina kuyimba n'omuwala. Kati badidde obuntuntu babusiigasiiga chocolate lipstick ekavuka yeyo gyebakoze nfu nnyo. In fact, I will tell them tebajja kunyigira abaana bange they are my students nja kubabuulira badde bakole video entuufu ate webale nnyo ndowooza naffe unfortunately selector woba ogirina omukwese ndowooza twangira byeku sinagiraba naye oluyimba nalwagadde audio. The audio is beautiful. So beautiful. I like the audio. Njagala intro ya oluyimba nga luli beautiful. The audio is so beautiful and you put noleeta ebifaananyi ebifu. Okay. Nisenwe muyimbi. Nisenwe muyimbi. He's a good writer as well. He sings one song. That is my problem. Ulimba ulinganga lujegere agenda akulako kale nayimba yoko nakulayo nayimba yoko nakule, but he's a good singer. He's a good singer really. Selector, let's go man, let's go. Na mwebali nyobalira tugenda kwagasuka kwa mukulu kato na enjalo ka meeting kali. Yeah, ka meeting kali wali bane ku Mbogo restaurant awo basodida mwenna nayo tugenda okusinkana. Okay. Ate ku Sunday, ku Saturday nchera nayo muzayi bagwita kitokota. Olabye ndo kato. Full house. Kiwandi badde otandikirako kyosembyayo. Nanti obadde toki. Tugende mpola. No. Kati ng'oddawo ng'onenya lwa miti ng'onenya abantu bonna obadde bakunoonya oliwa kyogeddeko. No. Era ne bukaliisoliiso ojja kwogera simanya banka simanya oyogere ababangula tugende mpola naye era kati olaba firo kyosembyayo. No, era kibadde kirungi nnyo nkisembyeyo kubanga ekisembayo ate abantu bakiwuliriza nnyo. Bane tulina omuzannyo baguyita kitokota gye kuli ku Royal Theatre tuzanya Saturday kiro ne Sunday kiro. Mujja mutuwagire naye simanyi we bagenda kutuula kubanga si full house. Tikiti bazimazeeyo. I don't know. Oina olulaga lumu? Saturday na olulaga za kiro zokka. Saturday kiro ne Sunday kiro ne tikiti. Kale mujje mukere za executives ezikyali one ziyenda nabazimazeeyo. Basolida bazimazeeyo. We are out and good night. Thank you very much.